Eddy Kenzo illuminati ekuyambye nnyo okutuuka awo woli. Eddy Kenzo ekigambo illuminati nti Kenzo oli illuminati kikuyambye nnyo okutuuka awo woli. Actually kyekimu ku bintu ebisinza okukola ebitundu nga 6 ku 10 okufuula kyoli wano mu Uganda. Era kijja kuba kizibu nnyo Edirisa Musuuza okakasa abantu toli illuminati. Kijja kuba kizibu bampita Godfather, spiritual Godfather, nze kubuulira bino. Kijja kubeera kizibu nnyo Eddy Kenzo kakasa abantu toli illuminati. Bw'ogoberera bino bye wayambala kubanga tukuze tubiraba mu mafirimu nga byambalwa ba devil worshipper. Bw'ogoberera oluyimba lwa gundi sayini ze wayambala ku luyimba lwa semyekozo ekoti eya black giwalimu n'obubonero bwonna obwagiriko. Kati Kenzo kijja kubeerera kizibu n'eyo milestone gy'oyambukirako eya speed. Nzikiriza nti you are blessed kubanga God blesses the work of every person in his hands. Ne mama Fina ali blessed. Si buli musawo Muganda nti abane tutumu n'abeera nga mama Fina. Munna Katonda blessing omulogo. Sister ni ya blessing eddogo. God blesses witchcraft to work. Si buli agenda mu witchcraft nti afunamu. God blesses even a murderer okola gundi ye neeyitamu. Diru ye neeyitamu ey'okutta. N'omubbi abeera ku mukisa gwa Katonda era asaba asinza Katonda. So, Kenzo right, you are blessed. Naye kijja kubeerera kizibu okujja ekintu mu bantu ntoli illuminati. Era njagala kikutegeeza Kenzo olunaku abantu lwe bali kimanya ntoli illuminati n'okibakkirizisa bonna ne bakibayinga lwe lunaku lw'ojja okukoma okukola ebyamagero, lwe lunaku lw'ojja okukoma okubeera ow'omuwendo, lwe lunaku lw'ojja okukoma okuattractinga abantu mu bulamu bwo. Abantu bangi abaali kulwanyisiza bakutya lwakuba bamanyi oli illuminati. Abantu bangi abaali kopimyemu bakutya lwakuba bamanyi oli illuminati. Abantu bangi abakusabira kubanga bamanyi nti wa unstoppable oyo illuminati bakusabira busabizi batyo okulwanyisa. Bangi bandikusindikidde eddogo naye beebuuza bw'osindikira illuminati eddogo ekola etya? Eyinza okuttira obwerere, saagala kufa ne bakuleka. Kati olunaku lwe bali kikkiriza nti toli illuminati lwe lunaku lw'ogenda okukoma okubeera n'akantu konna mu bulamu bwo. Ekigambo illuminati kikuyambye nnyo. Nga bw'olaba omuyimbi gwe bayitanga nnabbi omukazi oyo Magi Kayima yalimbanga abantu mbu alina obugere bw'embuzi. Abantu bonna baamututumula ebiseera bye yatutumuka nnyo nga buli omu amanyi nti alina obugere bw'embuzi. Pasita Yiga abantu bagendanga ku kyaki ye nga tebakyamunoonya banoonya nnabbi omukazi. Pasita Yiga n'akizuula nti omukazi ono ayinza okubba shooyi. N'aleeta obujulizi bwonna obulaga nnabbi omukazi si musambwa talina bugere bwa mbuzi. Nnabbi omukazi awo we yakoma teyaddamu wulikika. Kasita baakimanya nti talina bugere bwa mbuzi nnabbi omukazi teyaddamu wulikika mpaka olwaleero. President Museveni ebbanga lyonna eryasooka okuwangula olutalo n'emyaka gyonna egyasooka okufuga abantu baali bamutya nga bakimanyi mbu afuuka kapa, afuuka simanya, afuuka empewo, simanya afuuka engo, simanya afuuka akawuka, bamunoonya neyafuula akawuka n'atalabika. Abantu bonna abasinga obungi baalwa ku perspectives ezo bagenda okuvaayo nti si bwe kiri. Kati olwayo n'abaana abato ba Bobi Wine bamwesimbamu kuba baakizuula tafuuka. Ne mu kusooka nga bagamba afuuka nga buli eyeŋŋanga Museveni bamutya era nga bamanyi olina kuba munnamagye omweŋŋangamu ate olina okuba nga waliko naye okusobola okumanya hisitole w'engeri gye yafuukamu akawuka ye yali Besigye bye byayagazanga abantu Besigye. Ne baakizuula ntafuuka kawuka Besigye baamanya buli omu amusobola Besigye tabaako kyatubuulira agende. Okitegeera abantu abalizuula ntoli illuminati oli mu kyawakana buli wamu. Nere bali kizuula, that will be the end of your being blessed. God blessed you mu kintu kino. Okitegeera waliwo story emu yali ya nkoko. Enkoko ye yali ekulira ebisolo byonna eby'omu nsiko. Eno heni eno chicken. Ng'ebisolo byonna abirimba nti kino ekintu kyayo kino ekiwonzi ky'oku mutwe kyokya. Ate ebisolo by'omu nsiko byonna bitya omuliro. N'enkoko yasooka kubeera mu nsiko. Enkoko yali ewangaalira mu nsiko. Kaakati lumu Akayima agenda akomawo kiro adduka ajja alabirira abaana be. Agenda osanga ng'ensolo zonna zeebase zaazikizza.